bwetu tugenda zuukira nga tufaanana bwe tutyo gurupu esooka okuyingira bagenda okuba nga bafaanana nagati yadkhuluna aljanna bagenda kuyingira ejjana emitwalo 7 bighairi hisabin wala azabi ekibinja ekisooka kigenda kubeeramu emitwalo 7 tebagenda kubalibwa tebagenda kubonerezebwa oluva mu kabuli jana naye nga balina obukwakkulizo bwe yateekako sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la yaktawun wala yastarukun bagenda kubanga tebeeraguzaako ate nga tebagenda kuwa mwalimu yenna kusaba rukuya era nga tebejanjabisaako muliro buli yakolesaako ebintu ebyo ebisatu oba ekimu ku byo egyo emitwalo 7 oba ovuddemu newakubadde ngaojja kuyingira ejjana emunyenye esinga okwakayakana ku ggulu ziri 11 nabbi wa allah yusufu yaziroota n'agamba kitawe nti ya abati inni raaitu 11 kaukaba washamsa walkamara raaituhum li sajidin nalose emunyenye 11 n'omwezi n'enjuba nga binvunnamidde omuyudaaya bwe yajja eri nabbi saa sama n'amubuuza ku munyenye ezo nabbi n'amugamba nti bwe nzikubuulira amannya gaazo n'osiramuka n'aganja kusiramuka nabbi n'ateeka omubuulira nga mulimu jariyanu mulimu twariku mulimu shira mulimu eyitibwa najimu mulimu emunyenye eyitibwa buruji n'endala kati gurupu eyokubiri mu kuyingira ejjana bagenda kubanga bamasamasanga emunyenye eyo eyitibwa shira bwe yamaliza okwogera ku gurupu ezebbiri n'ayogera ku bitendo by'abantu b'omujjana n'agamba nti la yabuluuna waleeta gawatun abantu b'omujjana balima okugiyingiramu bagenda kubanga balyanga banywa naye nga tebagendako mu kayu tebagenda mu biigo mujjana there is no short call oba longo call tebiriiyo olwokubanga binakuwaza abaana adamu abantu b'omujjana ebisingamu obungi bigenda kuba bibala kubanga fruits ezo bw'olya nnyingi tezikosa tezina side effect ku bulamu bwo ate emmere bw'ogirya mu bungi ekukosa nabekirala tuteekateekera mu jjana nga ebisinga okubaayo mu jjana byakulya nga bibala yagamba nti wafiiha mu jjana omwo min kulli samarati waliwo buli kika kya kibala kyonna kyomanyi nekyotamanyi eryentuntunu okuba tuli mu kibuga abamu tebabimanyi eryenkenene ennyonza mweziri amatugunda amapeera n'ebika byago emicungwa tugenda biryanga ate nga twogera nabyo kubanga ebintu by'omujjana la bitonda nga tugenda kuba twogera nabyo mujjana kya Allah kyeyasinga otutonda nga kirungi nga kya bbeeyi nga kiwanvu kyekitanda kyamu omuddu wa Allah omukkiriza walibeera mu jjanaye ng'atudde ku kitanda kye waggulu Allah aga nti wa furushin marfu'a natonda ebitanda nga bisituufu biwanvu byalimooti tunyigabanyizi nekikka n'otulako n'oddayo bw'olibeera ku kitanda kye waggulu ogenda kulengera mu jjana omuti gw'otamanyi obuuze omuti ogwo nga sigutegeera omuti gugenda kumanya nti ogwogeddeko gujje wooli gukubuuza ekibuuzo nti haji badde ogamba ki haja ati nzize omuti ogugambe nti gwani gwena kugamba nti ze bampita mupeera oba mutugunda oba nnyonza oba jjambula ogubuuza ebibala byo biri bitya era gukugambe nti ebibala byange nzize olyeko owulire obuwoomi bwabyo ogenda kunoga olyeko bw'olimaliriza okuwulira ku buwoomi bwagwo ogenda nti kale ddayo obadde omuti guddeyo ekitanda ekyo obuwanvu bwakyo yagamba nti omuntu waliwo atudde ku kyo agenda kuba alengera ensalosalo ejjana egyekoma ejjana y'omuntu omu Allah yagitonda nga ka arudi samai wal ardi yenkanankana eggulu n'ensi ejjana ya muntu omu ekitanda Allah yakitonda nga si kyakwebakako kubanga buli ayeebaka aba akooye ate buli akoowa ne yeebaka avaamu ebizuusi ayinza okugeregeza ayinza okuvaamu omukka omubi ayinza bwe bityo kati mujjana teri kwebaka yagamba Jabiri radiyallahu anhu ti annawmu akhul maut okwebaka n'okufa bya luganda
wa anna ahla aljanna la yanamun abantu b'omujjanna tebagenda kwebaka bagenda kubeera bize buli kaseera inna ashaba aljannati yawma fi shughulin fakihun abantu b'omujjanna bagenda kubeera bize sikutuyana najino emirimu gya duniya wabula bize mirimu gyabwe egy'ekikulu gye gyatondesaawo ebitanda ebyo ne pira ez'omulembe ensonga lwaki Allah ateekawo ebitanda ebyo bya mirimu gya kikulu. Allah subhanahu agamba nti no masalu jannati allati wu'ida almuttaqun ejjana Allah gyateekateekera abamutya fiha anharu min ma'in eriyo omugga nga gukulukusa amazzi ghairu asin amazzi agatali masiikuufu amazzi agataliimu nkonge amazzi agataliimu tosi tegalimu buuka wadde obugi bw'ebikere n'ensiri tegafumbibwako pure mineral water. Yagamba nti amazzi ago agati anharu min labani lam yataghayyar ta'amuhu omugga ogwokubiri gukulukusa amata agatafa amata agatawunya kisu amata agataliiko cream kungulu tegalimu bwoya bwa nte amata amalungi ddala agataliimu mazzi. Nabwekityo subhanahu wa ta'ala bw'amatunyonnyola ebyo nabbi n'ayongera maaso n'atunyonnyola abantu b'omujjana n'embeera gye bagenda okubeeramu. Yagamba nti la yatifuluuna wala yamutakhitun tebagenda kulwala ssenyiga wadde omusujja teri bifuba teri ndwadde zonna kale mu bufunze kubanga obulwadde obusookerwako nga ssenyiga n'ekifuba tebiriiyo kati ate teriiyo siriimu na kansa ebola ne covid tebikola ki amagundi mujjana teri kulwala tugakubeera mu mbeera yakwesiima bwesiimi kweyagala teri kulwala kubanga mulwadde tawumirwa mmere ate mujjana tugenda kulya bulina kucyakala. yuta almaut kahayati kabsh bagenda kuleeta ekitonde ekiyitibwa kufa nga kifaanagana ng'endiga ey'amayembe akran amlah nga yamayembe nga yabitanga. Fayakulu bagambe ya ahla nnaari bantu mmwe abali mu muliro ma hadha kikino kyemulaba wano babagambe nti eyo ndiga ate mwe ab'omujjana mulaba ki nti eyo ndiga nti mulimba. Hadha huwa almaut kino kyekitonde kibayita kufa. Fayuzbahu bagenda kisalako omutwe fayulqa fi nnaari bakikasuke mu muliro nga buli omu alaba. Babagambe ebigambo bino nti khuldan la mautun mubeereeyo mirembe n'emirembe teri kufa ya ahla nnaari abantu b'omu muliro. Fayazdadu huzinan min huzinihim beeyongera ennaku ku nnaku gye baliba nayo bagenda kuddamu banakuwale. Bagamba ab'omujjana nti khuldan la mautun fiha abadan nammwe mubeere emirembe n'emirembe teri kufa mweyagale teri kukaddiwa teri kufa. Fayazdadu abantu b'omujjana bagenda kweyongera surran essanyu kusanyu abalyali babawadde. Allah subhanahu wa ta'ala tugenda mulabako tutunule tusamalirire tulozoolere okumala akaseera akaweeradde emyaka nga 40 nga tuli awo tutuna butunuzi ate bw'alivaawo tunakuwairwa nti ate Allah ovudde wale watugambye ogenda kujja tukulabe abagaye nti awo maze ebbanga lye mutamanyi muwendo naye temumatidde tujja sisinkana nga buli lunaku buli wiiki nga tusisinkanamu omulundi gumu. Kati eyo hadisi janyola Anas bin Malik nti inna fil jannati la suq mujjana waliyo akatale sikagulamu nyanya na lumonde naye tugenda kubanga tulina byetwetaage ewaka byotalinayo byolaba nti bino sibirinaamu ng'obijjamu ng'obitwala si byakugula bya bwerere. Oluvannyuma nga Allah avayo nga tumulabako omundi omulala nga tuddamu nga tufuna ku ssanyu olw'okumasamasa kwe tufuna ekitangaala ekiva ku ye nga kitukubamu nga tweyongerako ku bulungi bwaffe. Bwe tuddayo eka nga tusinkana bannaffe bye twalese mu jjana ng'ekifaananyi kye tuzze nakyo oba ekitangaala kibakubako nga baga nti wallahi lakad zidattum ba'dana husnan wa jamaala mweyongeddeko ku bulungi bwammwe mwagenze si bwe muli nga naffe tuba tulongolega nti wallahi wa antum kad zidtum ba'dana husnan wa jamaala nammwe mweyongeddeko bwe twabalese si bwe muli. Tufundikira n'edduwa eno nga nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti obwe yalinga asaba Allah yasabanga Allah nti Allahumma inni as'aluka an-nazara ila wajhika al-karim nsaba okubanga nkulabako yaumul qiyama ntunule ku kyenje ekyebbeeyi
eddwa togyerabiranga akasembayo nti bw'obanga oli mu swala oba mu dduwaazo tewerabiranga okusaba Allah akuwa ejjana kubanga teriyo kya bbeeyi kisinga jjana. Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan naari.